Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso gyegattako. Olwaleero njagala tutunuulire omwezi guno ogw'ekkuminoogumu. Omwezi guno mwezi mulungi nnyo, naddala gwalina abantu bo nga baakufaako. Kikulu nnyo bwe tutuuka mu mwezi gw'ekkuminoogumu mubeere nga musabira ku bantu bammwe ababafaako. Guno mwezi mulungi nnyo okusabiramu abafu, nga muzadde wo yakufaako, omwana wo, jjajjaawo, kojjaawo, buli w'ogenda mu kyaki naddala mu guno omwezi guno gw'ekkuminoogumu beera ng'osabira omuntu oyo. Ekirala weeteeketeeke, gendako mu kyalo gye mwaziika omuntu oyo, beera ng'omulimako. Ekirala beera ng'omusabirako. N'ekirala nammwe era batera okutegeka ne mugamba nti mu mwezi gwe guti tulinayo okusabira abafu. Kikulu nnyo olunaku olwo olw'okusabira abafu muluteekewo mu mwezi gw'ekkuminoogumu. Kijja kuba kirungi nnyo kuba guno gwe mwezi omulungi kusabiramu abantu abaafa. Mukitegeera, mubeere nga mukyetegekera, mubeere nga mutunuulira nnyo guno omwezi. Mumanye nti omwaka ogujja ogw'ekkuminoogumu ennaku z'omwezi bwe ziti tugenda kusabira abantu baffe. Kijja kuba kikulu, ekyo njagadde mbeere nga nkibabuulira. Musabire abantu bammwe abaafa, mugende mulime ku bantu abo abaafa. Gw'omwana muzaddewo genda omulimeko. Ekyamazima buli w'obeera eno ku kibuga ng'embeera egaanye, embeera tetegeerekeka, kyandibadde kikulu nnyo ogende olime ku bijja, ogende olime ku bantu bo abaafa, beera ng'obasabirako. Kijja kuba kikuyambako okusumulukuka embeera eyo embi gy'olimu. N'olwekyo mutunuulire nnyo abantu abo abaafa, mubeere nga mubateeka mu ssaala ze mutera okusaba. Kati ng'enkya lwa Sande bw'ogenda mu kyaki, ogenda mu kkanisa, beera ng'osabira nnyo abantu bo abaafa. Naddala mu guno omwezi guno gwe tulimu, guno gw'ekkuminoogumu, buli we gutuuka kiba kikulu nnyo mubeere nga musabira ku bantu bammwe. Bajja kuba basanyufu, nawe ojja kubeera mirembe mu nsi muno singa onaasanyula abantu baabo abaafa. Bwe kityo bwe kiri. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077773734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso gyegattako mubeere bulungi. Mweraba.